Ssekiwo Vincent Matovu bintu bizibu ajaguze emyaka 25 gyamaze mu bufumbo ne mukyala we Lilian Matovu. Bano baagenda mu bufumbo obutukuvu mu mwaka gwa 1999 n'okutuuka kati bali bonna mu bufumbo obutukuvu. Ebijjaguzo bino bikulembeddwa n'emmisa ekulembeddwamu Christopher Kakooza omusumba w'essaza ly'e Lugazi era ng'ono abaleetedde obubaka okuva eri Paapa obubayozaayoza emyaka 25 bamaze nga bali mu bufumbo. Obufumbo buba bw'amaanyi n'amakyali era obufumbo bulimu okussa omuntu omulala ku nsi. Mukama waffe Yesu Kristo yatuyigiriza obufumbo n'agamba nti omusajja aleka bakadde be n'abeerera mukazi we ne bafuuka omubiri gumu. Awo nno Katonda kyamaze okugatta omuntu nakigattulula. Abagole baffe tubakulisa okutuuka ku myaka 25 nga banywezezza okwagalana okwo. Twebaza Katonda abawadde ebirabo ebifaafa, abawadde abaana, abawadde emikwano, abawadde n'obulamu obulungi. Kitaffe Paapa abawadde omukisa gwe n'abasuubiza okubasabiranga bulijjo. Baganda bammwe tubamwasa nnyo ffe mabega
akuumire mu maka amatukuvu ag'Ebyazaaleeti, Yesu, Mariya ne Yosefu. Obufumbo butuufu gwe musiki gw'eddiini gw'emera. Obufumbo butuufu gwe kutegeka amaka amatuufu. Ky'osiima, ky'osiima ky'ofuna, omuvubuka omulungi yasobola obufumbo obutuufu. Kitaffe bazze munakuba ebirayiro ebyokulaba nga buli omu anyweza munne mu bufumbo obutukuvu emyaka 25 basobole okuweza Golden Jubilee emyaka 5 nga bali bonna mu bufumbo obutukuvu. Nyabo okitabiria entovu mukyala wange mu maaso ga Bishop owa Bugasa Diocese ne mu maaso g'abantu ba Katonda bonna abali wano, kwebaza nnyo nnyini ddala okunkuuma emyaka gino 25 mu bufumbo obutukuvu. Webale kugendera ku birayiro byetwakubanga 23 omwezi ogw'Okumi mu Lutikko e Lubagala. Tusukubiza nti nange nga bwe nalayira nja kwagala, nja kukuuma obulamu bwaffe bwonna obw'omunsi. Sebo mukwano gwange isensiyo bizibu matovu nkwebaza okunkuuma emyaka 25 mu gitwakayisa mu maaso ga Bishop owa Bugasa Diocese ne mu maaso g'ekibiina ekiri wano kyonna. Sebo nkyakusuubiza nja kwongera okuba mukwano gwo, okwongera okussaamu ekitiibwa era nja kwongera okwagala nga Mukama yemubeezi wange. omuyinza obutantwalako omukisa abeeremu mu bulijjo abawobulamu mu bufumbo bwammwe ne mu baana bammwe ne mu mikwano gyammwe. Awo nno Katonda kyamaze okugatta tolanga n'omu akitalitula.
omukolo guno gwetabiddwako omumyuka wa Katikkiro owookubiri Robert Waggwa Nsibirwa era ng'onayozezza abafumbo bano okulaba nga beenyweza bombi emyaka gino 25. Tuli basanyufu olwaleero si lwakuba muwezezza emyaka 25 nga mukadde oba mukula mwenna, naye ekizizo tusanyusa byebibala byetulabako ne byetutalabako byemufunidde mu myaka 25 era abasinga tekituleese wano. Bishop Kaguta yogedde mukudde ku bantu bangi, mukoze ebintu bingi, mutuuse ku bintu bingi, mutuuse ku buwanguzi bw'amaanyi ebyo byetuze okujaguza nammwe. Singa mubali temubituuseeko abasinga baalifunye ensonga lwaki tebandize, njagala okubategeeza kubanga obufumbo Mukama bwawa omukisa si bwakubonaaboneramu, si bwakubeera mwavu, si bwakutazaala, si bwakutaba mukozi. Obufumbo si bwa Mukama. Omukama obufumbo bwawo omukisa bwe buno obwaba matovu nga mulimu okufuna mu buli ngeri yonna tetuba tuze wano okubajagulizaako. Bwe yalabibwa bwatyo nno n'aloopebwa embuga, Ssaabasajja alina abantu be abamuloopera abaami abakola emirimu emirungi. Ssaabasajja n'asiima n'amulonda ku lukiiko olufuzi olwa Lubiri High School Global Campus, era omulimu gwe yakolera ddala ebisanja 2 bwe yakola emirimu eyo n'afunayo abaloopi abalala. Tuba tuli awo nga Ssaabasajja asiimye abeere Kawuga wano ow'eggombolola Kawuga, era nze ng'aweereza naye mu Bwakabaka bwe yakola eggombolola eyo nesinga nekola biki neyambuka. Tayagala kukola bintu bya kibogwe, ayagala kukola bintu bya malidaati. Ate njobalamu Ssaabasajja n'alaba nti no ggombolola ntono n'asiima amulira muleka essaza ery'Ekyaggwe. Nze nga bwe Nakyaggwe natyabula amazina negandi kati Kyaggwe egenda ku ntikko, era mu myaka gyonna wakawo gye baddewo essaza ly'Ekyaggwe lyetugamba ku fayino ya mupiira wadde semi-fayino. Mu myaka gyonna amasaza gakati essaza ly'Ekyaggwe lyetugamba ku semi-fayino wadde fayino, naye nga nalaba nakugumya Mbooge twatuuka ku fayino mu maaso ga Ssaabasajja Namboole. Era mu nnaku nkulu Ssaabasajja ye muyima w'okulwanyisa Mukenenya. Bwe tuba tujaguza tubeere bakalaba twewala okufuna Mukenenya akyaliwo, tumumanyidde naye era bw'omira eddagala kirungi n'obirimira naye gye biggweera nga lumutuleetedde kansa n'ebiringa ebyo. Tufuube naddala abaana ab'obuwala myaka 14 wa 24 be basinga okuba n'obulwadde buno. Buli mulenzi omu myaka egyo kubako abawala 3. Tulungamye abaana baffe ab'obuwala n'abalenzi ku nsonga eno eya Mukenenya. Ssente zibamumanyi terimba, tuzikozese n'obuvunaanyizibwa tubeere balamu, tufune obulamu obw'olutentezi, tukomewo wano mu myaka 5 nga bagajaguza nga tukyali balamu. Mbagaliza ennaku enkulu ennungi omuli amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo n'omwaka omupya ogujjudde ebibala. Ayi Katonda kumanyiriza eno Ssaabasajja Kabaka.